kyafulumiziddwa abajeema. Kiwandiiko kino bakiwandiise nga bakyolekeza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nga bakyolekeza Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga za interview yakoze ku mukutu ogwa BBC. Kiwandiiko ekyo wakifunyeko? Nsomi. Nakisomyeko. Bulungi nnyo. Kiwandiiko wakisomye? Kyadde ekigambo kitya? Ekiwandiiko kibadde kisiga ekifaananyi nti His Excellency Robert Kyagulanyi yamisrepresentinze ababaka baabwe mu Parliament. Ekyokubiri nti yawagidde ekisiyaga. Kayongo omusoga akoba nti okuloboni. Okuloboni abategeeza ki? nti bw'okula olaba. Nze kiwandiikiddwa mu bad faith. Kiwandiikiddwa mu butali bukulembeze. Kuba sinza agamba nti mu butategeera naye mu butali bukulembeze era n'okwagala okukiikirira ebirowoozo ebitali bituufu. Kubanga toyinza kukiyita butamanya. First of all, mu Uganda tewaliyo omuntu yenna ku nsonga eno amanyi abonerezeddwa. Teriyo Munnayuganda mu nsonga eno aliko kibonerezo kyabutagenda mu nsi ndala ne bakimuwa n'akisavinga ne kiggwayo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagala w'abangi ku nsonga y'oluyimba lwe yayimba bwe najjanga wano oli nagambanga nti tagenda Bungereza kubanga aliko enkoligolo oluyimba lwe yayimba. Oluyimba lwe yayimba lwali lugamba nti fire bandem chichiman. Lulimi lwabwe lwa muziki lwa Bajamaika lwa raga nti bw'obasanga bookye bw'obasanga batugumbule bafumite ebiso ne bamuteekako enkoligo ya myaka 10 na taking a responsibility. Mu interview yagamba I took responsibility, nakkiriza obuvunaanyizibwa obw'ebyo ebigambo bye nakola ki bye nayimba n'atabimenyawo naye nakkiriza asavinga. Ekyo nno kiba kyanjawulo Kayongo nokkiriza kubanga agamba ne bwe yabadde akola interview agambye nti nze yaluwandiika, nze yaluyimba, nze yaludirectinga, nze yaluproducinga era natwala obuvunaanyizibwa bw'okuba nannyini luyimba olwo. Tuli wamu? Kakati kyabwewusa oli okwagala okuddamu okuvunaana omuntu abonerezeddwa olw'omusango ogwo. Omusango gwali gumuvunaana ng'agamba nti bannaffe abo tebandisa kwegamba nga abataddeko extrajudicial killing ekitali olwaleero mu levu yeyo y'obukulembeze newezenzandibadde zikyali nsonga ze ng'omuntu alina olutalo lwalwanirira olw'okununula Bannayuganda. Era kyeyava yagambye nti ali cautious kubanga wayimiridde buli omu amanyiwo. Toyinza gamba nti omusajja bw'omukubamu ttooki ayina abaana be, ayina mukyala we, talinayo sitole yonna mu kibuga. Kwaffe mu kibuga sitole tuzimanyi. Talinayo sitole yonna mu kibuga nti wabisiike. Talinayo sitole neegi naye abayimbi gwe tobawulira gwe gy'obeera towanuse. No radio si ya muziki aye bwe bakuliyeyo towulira bigambo tobiwulira. Kayongo yogera bali kuwulira muna abantu babi ebigambo gwe wali owuliddeko nti ye wakisiike. Kakati omuntu yenna ajja leero n'atandika okwogerera interview ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ab'ekisooka tali factual. Aba tali factual, aba si wa mazima.
ffe kitutta n'okubeera ne His Excellency Robert Kyagulanyi nti mu byobukulembeze ebya Uganda bya ddala yajjawo okubeera omukuusa ebintu abyogera nga bebikola ki bwebiri Jema ekiwandiiko kyewandiika nti ono akiwagira tekisobola kuba kituufu kubanga mu Jema tekuliko omuntu n'omu yakaligibwa nasavinga kibonerezo kya myaka 10 njagala bamumpeeyo nkugambe ate nga bamukaliga weba kugamba nti tukukaliza emyaka 10 togenda mu nsi eyo kitegeeza obadde by'olina okukolayo bibakutayiriza okugendayo yali muyimbi nga mu myaka 10 emabega Kyagulanyi lwafune ettutumu eryandibadde limusobozesa okuba nga agendanga okuyimbawa nga Bobi Wine e London naye ne bamugamba olw'oluyimba lw'oyimbye togenda kukola ki ate era mu kuluyimba yabakakasa nti sifaayo ku ebyo bye munaasalawo era n'atekinga responsibility bwokeranga kumacha ne bakubuza mu kooti nti watta nti enatta tukusibye emyaka 2 notawanika wadde mukono gamba nti nina abaana nalwala badde saba munkenderezeko ku kibonerezo noga nti anze kankisavinga emyaka 2 gye musibye kitegeeza otuukanye n'ebiri byogerako era ekibonerezo kye bakuwadde okikkiriza ituku responsibility zungu Haji Katerega yagala njogerera Warabu ekiwandiiko Katerega yakitaddeko omukono anti mugamba kati Secretary General anti mubuulira ye yabijjeewa anti kuba ffenna twabaddeko ku BBC byeyogedde byendiko kati era nze ye saamunyiigidde era siyinza kumunyiigira kuba singa twali bakubanyiigira abo abajjema singa twabanyiigira dda abaali bakulembera PFT nga ffe tetulina PFT baali batula ku Jema okay Jema era ffe mu byobufuzi ebyobukuusa tubirabyeko wano mu Uganda Honorable Hussein Kyanju bwava mu Parliament okay Jema yaita inamba kwa Parliament mu 2018 mu 2018 single-handedly bwengambe ekigambo single-handedly abampuliriza njagala mumpulirize bulungi kubanga naawulira agenda kuwulira amanyi Honorable Asman basalirwa ebusoga nga ffenna tumanyi nti mu baka wa Parliament atuukanye okubeera omubaka wa Parliament ng'agezezaako ebusoga emirundi egisukka 4 emeka ena ne bakuliyetinga constituency mu Bugiri municipality waliwo omukyala wa FDC eyali azze ng'avuganya mu constituency eyo era nga yakola bulungi nakatakyali mu FDC ow'Ebugiri erinnya ndyerabidde ng'alina sapoti y'amaanyi era ng'ekibiina kya FDC newankubadde balina enkolagana wakati bonna baactivisti balukwago baani bonna nga bali wamu mu nkolagana nga balina okugenda okuwagira Namatende ekamuli nga by elections ezibaddewo zonna Jinja Rukunjiri nawa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde agendera ku kyekya ky'abangi kye baba basazeewo ebyobufuzi yakabiyingira ali mu Parliament yakayingira ki Parliament ye ng'omuntu tebamanyiganye na Asumani tamulabangako tebogerangako tebamanyiganye kubanga Asumani mutabuliki oli yali wa bidongo ono munnamateeka musomesa activist wa byabufuzi tebalina we baali basinkaniddeko naye nzijukira olunaku olwo abuuza abantu mu kunoonyereza kwe lwaki Asumani basalirwa gwalaba ku TV gwawulira nyenyera ensonga nga bwe zirina okunnyonnyoleza ekisajja kikulu abasoga tebategeera maanyi ge ani abuuza ebyo Bobi Wine nga owekitiibwa Dr. Besigye Lord Mayor Lukwago abakulembeze bonna gwe bolamanyi olwaleero Honorable Ssemujju Nganda Honorable Paulo Mwiru bonna
nga tewali alikwani kubasalirwa era ng'ensi yeewuunya tibasalirwa ensi ebyobufuzi byabakola ki ng'era buli omu alinawo ensonga gyanyonyola owa DP agamba byabufuzi kibi bya bibiina owa FDC bya bibiina kandidate waabwe ali strong tebayinza kumugjamu omufuna bulungi yes ensonga nesigala kati okusalawo ani agenda okutuwangulira akaki akaluluke bugiri nga odds kubasalirwa buli omu azigaana nzijukira bulungi nnyo honorable his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu ghetto Main Street ghetto Kampala Road ebugiri ali ne basalirwa ne bakasukira amayinja nanga nti oyo musajja nedda ne bagenda ne batuula ne baddayo Nubianli nze Selector Devi ne tiimu ne tudda mu ghetto ne tutuula n'abayaaye ne tubabuuza kiki president n'abapolota n'abanyonyola ensonga eziriwo n'abanyonyola liberation gyaliko n'abatunuza mu byenda by'olutabaalo lwaliko era lwaki Asumani ye mutuufu asooka okuva ettololo ku mupiira okujja okukyamako kubanga alina musajja mukulu gwe yayogeraganya naye n'amugaa nti delivery nga Asumani basalirwa naye kiba kikwetagisa kubeera weka an elder ne Busoga musajja wattu n'asalawo first decision Abasoga ko bamulabira nti tujatambula nono twidata embeta naye era kyova olaba nti n'amaanyi g'abantu gatandikira wa Busoga ajje bugiri ng'ensi yonna basalirwa takyakisuubira nze alina memories nga his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja atuuka okuva ebugiri nga ffe tuli mu kakaso naffe tuva eno tudde eri okusisinkana his excellency Robert Kyagulanyi tumujja mu kakati kaka tractor ke yali mwaka ebikajjo basalirwa tumuddusa ku V8 okugenda okujoininga his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'engeri gye yali asuubira abantu yakyuka kanzije tutandikira waiswa eno ye aya y'essaawa eno ng'ekutuusibwako Fresh Mind International abakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi ne Qatar. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. eyo yebadde aya y'essaawa eno ng'ekutuusibwako Fresh Mind International abakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja bakubireko ku 0704 23 16 65. Adhan ku 17:9 Pal FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo naye weegendereza abafere tebakuguza ekifaanananga oba ekikolanga Nana kakasa nti bakuguza Nana Hub Mouthwash yennyini. Nana yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Royal Milk abakutuusaako amata amalungi ddala agali ku mutindo nga tegatabikiddwamu wadde ettondo ly'otuzzi. Weefunira amata aga Royal Milk. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغامب مبكا wa Allah okusaasira kwa Allah kubeere ku ye n'emirembe. إذا سمعتم المؤذن bwemba muwulidde omwazinyi faqulu mithla ma yaqulu almu'adhin muddemu ng'omwazinyi bw'agamba. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Adhan kuchukua mfukatanizo mwenda Pal FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamunne Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma, gaaguba, galimu ebituli, bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogoga gasannyalala, bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Sanyasa Nana Hub Mouthwash tojja kwejjusa. Naye weegendereza abafere tebakuguza ekifaanananga oba ekikolanga Nana. Kakasa nti bakuguza Nana Hub Mouthwash yennyini. Nana musange mu pharmacy ne supermarket zonna mu ggwanga. Yakakasibwa National Drug Authority. nga bali wamunne Royal Milk abakutuusaako amata amalungi ddala agali ku mutindo nga tegatabikiddwamu wadde ettondo ly'otuzzi. Weefunira amata aga Royal Milk okuva ku branches zaabwe ezeetoolodde Kampala yonna, e Nansana ku Nansana Nawiru Road, Endejje nga waakava e Namasuba, Eggaba ojja kubafuna okulinaana Water Park, e Makindye ku Salama Road opposite ne Haki Petrol Station, ate Kaleerwe ojja kugafunawo okulinaana Abattoir. Weefunira otuta otwa Royal Milk, life in every sip. edduwa ya Adhan kuchukua mfukatanizo mwenda Pal FM. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي